Makko Essuula 8. Awo mu nnaku ezo abantu ne bakuŋŋaana bangi nate. Bwe baali nga tebakyalina mmere, Yesu n'ayita abayigirizwa be ne bajja w'ali n'abagamba nti, abantu bano mbakwatirwa ekisa, kubanga babadde nange ennaku 3 nnamba, ate tebakyalina kye balya. Bwe mbasiibula okuddayo ewaabwe ng'enjala ebaluma, bajja kuzirikira mu kkubo, kubanga abamu baava wala. Abayigirizwa be ne baddamu nti, mu ddungu omuntu aggyawo emigaati egiyinza okukkusa abantu bano. Ye n'ababuuza nti, mulinawo emigaati emeka? Ne baddamu nti, 7. Awo n'alagira abantu batuule wansi. N'atoola emigaati 7 ne yeebaza Katonda, n'agimenyaamenyamu n'agikwasa abayigirizwa be bagigabire abantu. Ne bagibagabira. Baalinawo n'obwennyanja mpawe buzira. Bwe yamala okwebaza Katonda, nabo n'alagira babo bagabire. Abantu ne balya ne bakkuta. Abayigirizwa be ne bakuŋŋaanya ebitundutundu ebyalemerawo ne bijjuza ebibbo 7. Abantu baali bawera ng'enkumi 4. Awo Yesu n'abasiibula. Amangu ago n'asabala mu lyato wamu n'abayigirizwa be, n'alaga mu kitundu eky'Edalumanuta. Abafalisaayo ne bagenda eri Yesu, ne batandika okuwakana naye, ne bamusaba nga bamukema abawa akabonero akalaga nti obuyinza bwe bwava wa Katonda. Awo n'assa ekikowe olw'okulumwa mu mwoyo gwe n'agamba nti, abantu b'omulembe guno lwaki basaba akabonero? Mazima mbagamba nti ab'omulembe guno tewali kabonero kanaabaweebwa. N'abavaako n'asabala mu lyato nate, n'alaga ku ludda olulala olw'ennyanja. Awo abayigirizwa be ne beerabira okutwala emigaati, wabula mu lyato baalinamu omugaati gumu. Yesu n'abagamba nti, mulabuke, mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'ekizimbulukusa ekya Herode. Bo ne bagambagana nti, tetulina migaati. Yesu bwe yamanya kye bagamba, n'ababuuza nti, lwaki mugambagana nti temulina migaati, n'okutuusa kati temunnaba kwetegereza na kutegeera? Emitima gyammwe gikyali mikakanyavu? Mulina amaaso naye temulaba, n'amatu ge mulina tegawulira, era temujjukira? Bwe nagabira abantu 50,000 emigaati 5, mwakuŋŋaanya ebibbo bimeka ebijjudde ebitundutundu ebyalemerawo? Ne baddamu nti, 12. Ate bwe nagabira abantu 4,000 emigaati 7, mwakuŋŋaanya ebibbo bimeka ebijjudde ebitundutundu ebyalemerawo? Ne baddamu nti, ebibbo 7. Awo n'ababuuza nti, n'okutuusa kati temunnaba kutegeera? Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka e Betusayida. Abantu abamu ne baleeta muzibe awali Yesu, ne bamwegayirira amukwateko. Yesu n'akwata muzibe ku mukono, n'amuggya mu kabuga ako. Bwe yamala okufujja amalusu ku maaso ga muzibe n'okugakwatako, n'amubuuza nti, oliko ky'olaba? Muzibe n'alabamu katono, n'agamba nti, ndaba abantu abatambula, wabula bandabikira ng'emiti. Yesu n'ayongera okumukwata ku maaso, ne gazibukira ddala, n'alaba bulungi buli kintu. Yesu n'agamba eyali muzibe nti, genda ewammwe, n'eri mu kabuga toddayo. Awo Yesu n'agenda n'abayigirizwa be mu bubuga obw'omu kitundu ekiyitibwa Kayisaliya ekya Firipo. Bwe baali nga batambula, n'abuuza abayigirizwa be nti, abantu bwe baba banjogerako bampita ani? Ne bamutegeeza nti, abamu bakuyita Yowaane Omubatiza, abalala bagamba nti ggwe Eriya, ate abalala nti oli omu ku balanzi. Awo n'ababuuza nti, naye mmwe mumpita ani? Peetero n'amuddamu nti, gwe Kristo. Yesu n'abakuutira kino baleme kukibuulirako muntu mulala. Awo Yesu n'atandika okubayigiriza nti, omwana w'omuntu ateekwa okubonaabona ennyo, n'okwegaanibwa abantu abakulu mu ggwanga, ne bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka. Era alittibwa, naye nga wayiseewo ennaku 3 alizuukira. Bino yabyogera mu lwatu. Awo Peetero n'azza Yesu ku bbali n'amunenya. Kyokka Yesu bwe yakyuka n'atunula emabega, n'alaba abayigirizwa be abalala. N'akangukira Peetero nti, nva mu maaso, oli Sitaani,
ebya Katonda si byofaako wabula ofa ku by'abantu. Awo Yesu n'ayita ekibiina ky'abantu n'abayigirizwa be ne bajja w'ali n'abagamba nti, buli muntu ayagala okuba omugoberezi wange ateeka okwefeebya ne yeetikka omusaalaba gwe n'angoberera. Buli eyeemalira ku bulamu bwe alibufiirwa, naye buli afiirwa obulamu bwe ku lwange n'olw'amawulire amalungi alibulokola. Kale omuntu kimugasa ki okufuna obugagga bwonna obw'oku nsi ate n'afiirwa obulamu bwe? Tewali kintu na kimu muntu kyayinza kuwaayo okuzzaawo obulamu bwe. Buli akwatirwa nze n'ebigambo byange ensonyi mu bantu b'omulembe guno abava ku Katonda era ababi, n'Omwana w'Omuntu alimukwatirwa ensonyi lw'alijjira mu kitiibwa kya Kitaawe ng'ali ne bamalayika abatuukirivu.